Embeera yali mu kulonda omukulembeze w'eggwanga n'ababaka ba paalamenti mu disitulikiti ey'e Ssembabule. Bangi ku balonzi basigala bajasamula bugolo olw'amagye agaayibwa ne gatuuka n'okutulugunya abantu nga n'abamu akaseera kano baliira ku nsiko so ng'abalala bali mu kkomera. Olukongolo lwali lusinze kuteekebwa ku bavuganya ku kkaadi y'ekibiina ki NUP anti n'ebyava mu kulonda byonna byaleka bangi nga bawunisa ensingo. Kati okwetangira ebiyinza okuddirira olwaleero abavuganya ku bwakkansala bwa disitulikiti ey'e Ssembabule okuva mu bitundu eby'enjawulo kukosa n'abo abavuganya ku bwakkansala bw'Eggombolola bassizza kimu nga nkuyege obuteetaba mu kalulu kano okusinziira ku ebyo bye balabako n'agaabwe. Akalulu ak'enkya mbadde ngenda kulondebwa lunaku lwankya n'akalulu k'enkya tusazeewo wamu nga ttiimu eya NUP Mawogola County. Akalulu k'enkya tukavuddemu lwa nsonga embeera eziriwo. Nanti otulaba tuli mu nsiko tuli mu kwekweka drone zitunoonya n'akalulu kaali kufaana kuwona ak'e Ssembabule n'olwekyo nga ffe bakandidate abeesimbyewo akalulu tukavuddemu katukaleke. Bano abadde bekukumye mu bifo eby'enjawulo bagamba nti ekisinze okubamalamu amaanyi bwe bululu obwabbibwa ku migala gy'emmundu nga bo bakkansala nti si kyangu kuwangula kalulu kano mu bwenkanya. Basibo ne bannyabo ffe kye twalaba tusikirabangako. Kano tekaali kalulu lwali lutalo kubanga box bazitwala situbazi sisuubira nti waliwo eyasayininga ku DR4. Boxi zonna bajjanga ne bakuba amasasi ne bakuba abantu ne bakuba abaana boxi ne bazitwala. Ng'oggyeko ekibbabululu ekyakolebwa mu Kyere bagamba nti bannaabwe bangi abaakubwa kumpi kulemala nga nabwe ekityo tebalina ssuubi lyonna kubanga n'ekakati bayita mu kutiisibwatiisibwa. Amaanyi g'emmundu agaakozesebwa mu kumpanya akalulu mu Kyere misana boxi ne zeetikkwa nga ensi eraba. Emigo egyakubwa abantu abamu bali ku bitanda abalamu bajja mu bulema. Situlabawo mbeera yonna egenda tutwala mu kalulu kaffe akabadde kagenda okulondebwa enkya. Era tetulina we tukkiriza mu kakiiko ka byakulonda nti ate ako ko bakateeseteese bulungi tekagenda kubeera mu bikolobero nga bino. Nga ne ezimu ku message ebimu ku butambi bwe tujja tulaba mu baganda baffe tuli mu kuvuganya nabo ab'NRM bakyewerera ddala okukola n'ekisinga ku ekyo. Era basizza kimu obutasaba agenti newankubadde bakalabalaba baabwe mu kalulu kano kubanga tebalina busobozi bwa kubajjanjaba nga bakubiddwa n'okulabirira amaka gaabwe singa battibwa. Tetugenda kusaba ba agency kitegeeza ne ba supervisors ne bakibona mu kalulu tugenda kubassaayo kuba akalulu tusazeewo lumu tukaveemu kubanga Electoral Commission yawambibwa amagye. Ba agents baffe babakuba abamu ne babanoonya okubakwata ne baddukawo polling station. Feke nyini naffe ne batunoonya okutukwata naffe ne tuddukawo polling station. Era abantu eri wansi gye tuli bagamba tebayinza kuddamu kwetaba mu kalulu okulonda. Wabula bakinogaanyizza nga bwe bateewandukuludde mu lusi lw'abavuganya okuggyako ekyobutalabika mu bifo awalonderwa. Tetutegeeza okuba nti akalulu ako tetugenda kukayinjigiramu tetutegeeza nti tugenze ne tujjayo kandidature yaffe oba ne twewandukulula. Wabula kitukola kutaasa bulamu bw'aba agenti naffe kwetaasa. Kyokka yateekerateekera ekibiina ki NUP mu ssaza ly'e Mawogola South Abdukarim Kateza asabye ab'obuyinza okukomya okutiisatiisa aba NUP bwe kibanga eggwanga lyasalawo okuyingira mu byobufuzi eby'ebibiina ebingi. Abagamba basiteekehodda b'ekitundu nabo tubadde tubasaba abantu bali ku ttale abantu noonya bunoonye famire z'abantu ziri mu kubonaabona abaana gye bali babasibye abato nandibadde nsaba busabi gavumenti eno twe tubanga twagenda mu nkola y'ebibiina ebingi ebyawamu buli omu yandibadde n'eddembe lye okubanga asobola okwenyigira mu kulonda oyo omuntu gwakola ki. Kyokka nga bikyali awo ate bo bannakibiina kya NRM mu Bukomansimbi abeesimbye okuvuganya ku bwakkansala ne ku kifo ky'obwa ssentebe wa disitulikiti eno nga bakomekkereza okunoonya obululu bwabwe bawezenga bwe bagenda okusigukulula banna NUP bonna mu disitulikiti yaabwe. Bwe munaabanga temulonze kulegeya mugenda kuba muggalidde buli kimu. Bukomansimbi bufuna ssente zenkanankana obuwumbi 3 buli mwaka naye bwe zinaddamu ne zigwa mu mikono gy'abakyamu era mugenda kusigala mu mbeera y'emu. Bano abakulembeddwa mu ssente wa NRM Bukomansimbi Shafiki Mwanje bagamba nti disitulikiti eno emaze ebbanga lya myaka 15 ng'ekulemberwa baludda luvuganya kyokka mbu tebafunyeemu wadde akalungi akamu bwe kati. Mujjukire
amasanyalaze we gakoma ako kabonero akategeeza nti bano banyenje ebintu gye bifa tibamanyi nayo. Ekifo kino kivuganyizibwako abantu babiri okuli munna NRM Julius Bulegeya ne munna NUP Fred Kayiira Nyenje aliko kati.